operating business management sites without the relevant plans. Paying to close from the commission to phase landfill. Paying to take immediate remedial action to notify the immediate right of property. Permitting the continued disposal of large bodies of waste at the landfill despite receiving immediate and ambiguous warning of the new disaster. Failure to cause an evacuation for all the neighboring community of any member of the residential bodies land cause the death of no person in Manga. Salve, Dr. Okello and others still at large between July 2020 and 10 August 2024 at various places within Kampala City and Kiteezi landfill, Emisango village, Kiteezi ward, Kasanga Town Council, Okello district, being persons bearing responsibility for the safe and proper management, stroke operation of Kiteezi landfill by a series of unlawful acts or omissions, to wit, continuing to operate Kiteezi waste management site without relevant permits and licenses, failing to close, stroke decommission Kiteezi landfill, failing to take immediate remedial action when notified of the danger to life and property, permitting the continued disposal of large volumes of waste at the landfill despite receiving clear and ambiguous warning of the disaster, failure to cause an evacuation or warn the neighboring community of the imminent danger of a potential heavy flood because the death of one only identified as NASA. The worship Bazilenge Muhammad, or Bazilenge Muhammad, or Bazilenge and Company Projects. Worship and represent. Proceed this way, because this is what we are used to. We can do. There is no prejudice. Instead, there is prejudice. I know the grounds are the same. So if he has mentioned the other, why did you mention it again? It's the same. So if he has put a law before you will say that's a law. So as one person will adopt. Yes, we adopt the submission and then one person makes a submission, then it's still documentation. Unless they are saying things like they are going to commit an offense while they are going. They started with oral application, and I thought that the record was at least we can complete that one and then have a formal application for that. Because the sureties come from very far in the media also. For this particular one, I pray that nze mulindowooza nti omuntu eyandibadde wano mu kooti si be bano, be bantu abaalema okubawa ssente bakole ku kintu ekyo. So Kisaka n'abalala omukyala Kisaka si be bazza gino emisango, gavumenti yazza emisango gino kubanga singa yabawa ssente okukola bye baali balina okukola tewandibaddewo buzibu. Abandibadde wano mu kooti balala si bano. Nteekako omusango ogwa 2016 kubanga 2016 bakola report nga bagamba tebaddamu kuyiwa ebintu byonna ekiteezi. So nze ndaba nga gavumenti eyagala kwerungiya mu public evunze oba esaddaake abantu abalala kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubanga bwe yalaba nga Kiteezi ejjudde n'essaawa ya leero bakyanoonya ettaka ly'okuyiwamu kasasiro libuze okuva Kiteezi enteego enjego y'Ekiteezi bwe yagwawo. Kati essaawa zino ogamba otya omuntu eyakamala mu ofiisi emyaka 4 n'omuteekako nti manslaughter yatta abantu b'Ekiteezi, naye nga gavumenti esaddaase abantu bano mu maaso g'abantu
Emisango egiguddwa ku bantu bano abali bavunaanyizibwa ku kitongole kya KCCA gya buntu kubanga gyaviirako abantu abali mu 34 okufa ne giviirako abantu abalala nga 12 okutuusibwako obulabe obw'amaanyi naye nga bino byava mu bulagajjavu oba mu butabaako kye bakola oba ng'ekitongole okulemererwa okutwala obuvunaanyizibwa okulemesa abayiwa kasasiro mu kifo kino okugenda mu maaso nga bamuyiwamu nawankubadde nga baali balabulwa nti essaawa yonna kasasiro agenda kubanga akola ki ayigulukuka atte abantu kale nti obulagajjavu obwo buteekebwako mu buntu nga bo nti bavunaanyizibwa ku kufa kw'abantu okwonooneka kw'ebintu n'okutuusa ku bantu obuki obulaga